Yes, alright. Oli ku Yugi Updates TV kosinzidde obanga otuwuliriza ng'omukwano gwange eyakatoyo ngako nja kutegeeza nti kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako. Kakati nkuleetedde obulumbaganyi ennumba ezikolebwa ennumba zino nga zikolebwa ejje eriya DRC nga bagenda maaso n'okukola obulumbaganyi ku bayeekera ba M23 abamanyikiddwa ennyo ng'abatuusi abava era abasiisira mu ggwanga erya Rwanda nga bavaayo ne bawamba ebitundu by'eggwanga erya DRC ebitali bimu. Kakati nkuleetedde engeri strategic moves zino empya DRC giwandigamye nti nno amagye gaali tegalina bumanyirivu, tegalina experience era gabadde galakinga ne equipments, naye olw'okuba endagaano zibasayininze n'amawanga ag'ebunaayira zibawadde enkizi y'amaanyi nnyo okusobola okulaba nga balwanyisa omuyeekera ono. Era akabembekereza ke bayinako newolaba omuyeekera anafuyiddwa ennyo kwe kubanga nti nno omusajja omweru agenze maaso n'okuteekawo embeera, agenda maaso n'okusapootinga eggwanga erya DRC, agenda maaso n'okusapootinga buli ekyetaagisa okubawa military training, okubawa equipments nga drones, tanks, okusobola okulaba nga balumbagana abayeekera bana ba M23 buli nfo yonna gye beekweseemu okusobola okulaba nga baba bafuggaza, nga baba bakwekula mu buli nfo, buli kanyomero ka nsonda gye bali mu bibira mwe beekweka. Jjukira nti nno ennwana yaabwe si ya bulijjo, bagenda maaso n'okulwanira mu kibira era ebbanga lye bamaze nga basiisira mu kibira kitegeeza buli kimu baali bakyetegekera dda. Kakati firimu weetandikidde okunyumira era bino byonna wakati mu kukolebwa tebinyigiriza nnyo bayeekera wabula binyigiriza nnyo eggwanga erya Rwanda lya Paul Kagame kubanga wenjogerera abasajja Abamerika baalitadeko sanctions ez'amaanyi. Sanctions ezo nakunnyonnyola ne ngamba zijja zitya. Sanctions ezo kino wonna kinnyonnyola basinga muyinza obutakitegeera. Oyinza obutakitegeera naye ngenda kubanga nkiyisaawo osobola okuba nga okifuna. Bukyanga opposition mu ggwanga ya Uganda ejja okuva mu mwaka gwa 2021 ebintu byakyuka mu mawanga gano gwe kyoba omanya. Amawanga gonna agekattira ku lukalala lwa East Africa bintu byakyuka kubanga nabagamba amawanga gano gonna newankubadde buli ggwanga lirina omukulembeze waalyo naye abadde afuga amawanga gano ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa. Buli kimu kye badde bakola badde basinziira ku ye
kamanyo akatako badde basoma akatabo kamu nga kawandiika Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga mbu akamukuumidde okubeera mu buyinza ebbanga eryo lyonna bano nga balowooza nabo bwe banaasoma akatabo ako kijja bakuumira mu buyinza. Naye kino Museveni abadde akikolanga nga tewaliwo opposition etengeredde, nga ne opposition yennyini yagissaawo ey'ekimpatiira. Nkuleetera bwino osobole okukenkuka mu bintu bino. Kakati lwa Kyagulanyi wamala okweyizingibwa n'aleeta force ey'amaanyi, n'aleeta amaanyi ag'enkinala n'agatuuza akazito n'akatuuza ku gavumenti wettu. Yajja amaliridde era nga amazeeko nga muwogo, nga wansi mmere, waggulu nva, wakati nku. Yajja amazeeko olw'ensonga ono yajja simwavu. Yajja buli kimu akiina, buli kimu akikoze nga takyayaanira nnyo mu lulu gwa ssente. Era bingi ebyaleseewo. Obulamu bwa Kyagulanyi bungi bwaleseewo bw'otasobolaga nti nno oba n'abuddizibwa olw'okubanga alwanirira gwe Munnayuganda si gwe wekka mumulowooza alwanirira Uganda yokka. Kyagulanyi n'agamba alwanyisa gavumenti 3 oba ezisoba mu 3. Okuva eyajja n'akyusa opposition eyaliko ey'ekimpatiira n'atuuza ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni omuzito akazito. Buli muntu gwe yali atunuulidde, buli mukulembeze w'amawanga ga East Africa gwe bali batunuulidde, amaanyi gaatandika okukola ki? Kubaggwa. Era tujjukira bulungi nnyo lwaki ensonga eno ngireeseemu katono. Kyagulanyi waabadde mu samiti oluvannyuma lw'akalulu ka 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 January mwaka Uganda akaakubwa gibuvuddeko. Kyagulanyi wava ku script y'abano ku strategic move zaabwe n'ababulako kyabaleetera okusattira. Era Kyagulanyi twagenda okuddamu mulaba ng'ali mu summities agenda mu maaso n'okutaanya ensonga ezigenda mu maaso mu Uganda wuuyo mu European Parliament. Era bye yasaba bagende mu maaso ng'ebibonerezo ebiyinza okubonerezebwa okuteebwa ku bannakyemalira. Yagamba let them be sanctioned. Muba sanctioning bonna mubateekeko envumbo mubakugire. Teyasaba mundu, teyasaba magye, yabagamba sanctioning. Kati oyinza okwebuuza lwaki eggwanga erya Rwanda ligenda mu maaso n'okuba nga liteekebwako envumbo. Ensonga yali ya Kyagulanyi nti mu byonna bye yagenda mu maaso n'okusaba, mu byonna bye yagenda mu maaso n'okukoowoola, era banga singa abateekako sanctions bajja kuba bamazeeko akeekyusi obwekyukiro. Kati nkugereza Rwanda ebagikuba sanctions n'amagye gayo gonna ne ba military commanders bonna kyaginafuya nnyo kubanga tebakoma ku sanctioninga busanctionings nti butalinnya mu ggwanga lya Amerika. Wabula Amerika yagamba n'amawanga gonna agakolagana n'Amerika bantu tebakkirizibwa kuyingirayo, ate ne assets zaabwe zibabadde balina mu mawanga gano zifirizingiddwa, tebakyaziinako access. Tebakoma okwo okumanya akazito kaali k'amaanyi gwe mukwano gwange mpuliriza. Tebakoma okwo ne bagenda mu maaso n'okubanga barijectinga bagoba amagye g'eggwanga erya Rwanda mu operation zonna mu mission zonna ezibadde bakola ekitongole ekya UN. Jjukira babadde mu Mozambique nga bagenda mu maaso n'okutebenkeza emirembe mu bitundu eyo, nga bagenda maaso n'okulwanisa obubinja bwa Islamic States, nga bagenda maaso n'okuprotectinga project ya gas egenda maaso n'okuzimbibwa, ng'emanyikiddwa nga gas egenda okubanga esingayo obunene otransportinga gas mu Africa. Kakati gas eyo abayima Islamic States aba Harry Shabab obubinja obwo obadde bukolako obulumbaganyi ne bwonoona project emaze okubanga bikolebwa, ebintu bino bibadde bikolebwa babadde babidestroyinga. Kakati gye babayiwa y'amagye ag'eggwanga erya Rwanda gagende maaso n'okubanga gakola ki gatebenkeza emirembe eyo. Babagobyo ne babagamba nti tetubagobyo nti okuba tubadde twagala nedda, naye lw'okuba nti no America yaba sanctionings temukyasobola kubanga mu receiving sente kuva ku accessinga sente kuva ku salary zaffe. Olw'ensonga nti tukozesa shift system ate esasulira mu dola, ate nga whereby America tagenda kuddamu bawa sente yaba sanctionings. So tetulina kyabakolera kirala kyonna mukwatemu obwanguwa mudde wammwe ku butaka. Kati Rwanda wetyo weeri, wabula kino kyaginyiga era kyagitakula.
gukyoba omanya kubanga twalaba minisita wa Rwanda akwasaganya ensonga ze wabweru ng'avaayo ng'annyonnyola ku nsonga eno ng'agamba tugenda kola we are going to reconsider ku bigenda mu maaso. Eggwanga lyaffe singa ligenda mu maaso n'okunyigirizibwa nga bali sanctioninga, tugenda kubaako ensonga zituddamu otutunulamu. Tugenda reconsideringa international operations tubadde tukolera amawanga ago, naffe tugenda ku withdrawinga. Ate nga Rwanda bagambye badde musaale nnyo mu project ya gas ezimbibwa mu Mozambique, era nga bo abagenda maaso ne project eno ba investors bagamba kyabulabe nnyo kubanga amagye ga Rwanda ga withdrawingirwa okuva eri mu Mozambique nti obulumbaganyi bwandiddamu okukolebwa, aba Islamic States bandiddamu okulumbagana. Naye abasajja bonna tebabitunuulidde, bagamba lwaki obaakinga omuyeekero ono owa M23. Kigambibwa mbu UN yakola lipooti buli mwaka amagye 3,000 aga Rwanda ge gayingira ge geesogga DRC. Ba military commanders abawera 10,000 be beesogga DRC ogenda okulaba nga batendeka amagye agaba M23 babalumiriza. Wabula mu bino byonna byonna ye Paul Kagame agamba nze kinyingisa amagye gange mu DRC sijja byegaana yesi gayingira, naye ate nze ganyambako okumpa protection ngezaako kwekuuma eri abahutu abali mu 1994 Rwanda genocide abakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Rwanda ne batta bannansi ba Rwanda. Bannange mukyabijjukira, abantu bakyaliyo. Kati so singa ngezaako withdrawinga amagye gange nja kukolwako obulumbaganyi n'ensi yange okujjako mu ngalanting mumpe galanti nti singa nkola withdraw troops zange nenzijja mu ggwanga erya DRC mugenda kumpa obukuumi. Ekyo kiyabasaba. Kakati ebyo nga bikyali awo, ekyali kimusanctioningisa si ekyo kyokka kyokka, wabula na kunyoomoola endagaano eyakolebwa mu Accords, mu signatory, mu agreement gye baakola mu kumiitinga mu nsinkano gye basinkana Trump, Tshisekedi ne Kagame ne bateeka endagaano ku mu peace deal. Endagaano yamunyoomebwa Paul Kagame. Omusajja America n'anyiiga, era mu kunyiiga yatandika okubanga alagira ba senators batandika okubanga bateeka envumbo ku ggwanga erya Rwanda. Kitegeeza Paul Kagame yali atunze eggwanga lye, n'agamba abasajja kasita bakuvaamu. Waliwo kye tuyita international foreign aid, obuyambi obuva mu mawanga ago buyambye nnyo amawanga aga Africa okusasula amagye g'eggwanga, okutumbula ebyobulamu, ebyenjigiriza, mwe mujjira eddagala ery'obwereere. Buno bonna obuyambi Kagame abadde takyabuyina. Ate si ggwanga limu lyokka, UK, Belgium, Germany bonna baali bamuteekako envumbo. Kakati twalaba nga Kagame avaayo yeegayirira seneta w'eggwanga erya America ng'agamba nti amuyamba amuggyeko sanctions zino zibamutaddeko kuba zigenda mu maaso n'okukosa eggwanga lye, zigenda mu maaso n'okuba nga zitatana ekitiibwa kya ggwanga ng'erya Rwanda. It tarnishes the sovereignty of Rwanda as a state, n'okutanishinga erinnya ly'eggwanga. Era okumanya kyali kinyiga, yagamba kale wekinaba kyetaagisa ffe kuwola exchange tubaweemu ebirombe by'obugagga bye tulina mu ggwanga erya Rwanda tujja bibawa musobole okuba nga mutukendeereza ku kibonerezo. Jjukira kati n'ebyobugagga babisima tebalina gye babitunda, naye biringa ebyateekebwako envumbo. Ekyo kibayita okuba eggwanga ekigo. Naye byonna byonna mbikugamba naye ng'ensonga eri ekya emu, Kyagulanyi, Robert Kyagulanyi yazuukusiza n'amawanga ag'ebweru ago okulaba nti badikiteeta eno ebintu bye beefuula nti no batambulira mu demokrasiya si gwe batambulizaamu. Wabula ekyo ekigambo demokrasiya bakiruuka bulusi kuba si bakatambala mu maaso. Bannansi ne bagenda mu maaso n'okujeezebwa ne bafuga obumbulwa. Kati Mwami Yoweri Kaguta Museveni nki kye yakola kye kino,
yewe yamala okulya obuyinza namanya nti bano abasajja abeeru baagala nnyo okobuzaavinga wabula kye mulina okukola nti baagala nnyo demokrasiya tulina okwenyigira mu bintu byonna byonna ebiraga nti demokrasi atambula mu ggwanga nga ye Saabayeekera eyawamba obuyinza yagamba alina okuteekawo okulonda era ne bateekawo ne ssemateeka awa n'ebibiina ebyobufuzi ebinaabiza omuvuganya bivuganye ekibiina ky'anaabeera alimu olwo nno kisobole okuwa bali eri ekitangaala nti demokrasiya omusajja wadde abadde mu Yeekera n'awamba obuyinza eggwanga litaddeko demokrasiya era demokrasiya gye batambulirako ng'akikola atya ategeka okulonda ne mu constitution n'ateekamu ssente ezijja obbawo obuyambi omuvuganya oyo nno demokrasiya wa kika kya waggulu kati wamala okikola eno n'alonda kabinenti be ministers n'alonda ministries ez'enjawulo chief justice chairman wa electoral commission bonna abandimuwadde enkizo okuwangula n'abalonda wamala okubalonda eno akalulu ne kagamba maaso ne kakubwa ssente z'omubi omusono ne zisaasaana obutitimbe n'obutitimbe nga tugenda mu by'okulonda abantu bangi ne battibwa nga bagenda mu maaso n'okuyaayaanira abo be baagala nga balowooza oba oli awo baabuwe kyaddaaki bayinza okuyitamu naye ebyo byonna byonna nga bafuuyira ndiga mulere lwaki kubanga ye yali akimanyi ono demokrasiya tajja kukola n'emulonda eri electoral commission eba eyimanyi gwe erina okulangirira kati n'ekyo kikulaga demokrasiya baba balaba eri bagalaba nti omusajja yawangudde mu bwenkanya akalulu kabadde transparent baakubye akalulu era omusajja n'awangula bo kye balaba oba okitegedde ekintu ekyo kakati yo demokrasiya mwami Yoweri Kaguta Museveni gwazaazannya kakati oluvannyuma lwa Kyagulanyi okujja bingi byalabisizza basajja bano abakunamiza mu nsonga nnyingi era abaanise era n'ekitiibwa nkyuwa kibadde batambuliramu tekigenda kuddawo era nawuliddeko nti amawulire agafulumye senita ow'eggwanga erya Amerika yavuddeyo n'akoona ku Trump ku kibegabega namugaa ssebo nkulaba weesigaliza ensonga zino weesudde mugulu k'ensonga za Uganda ensonga zino njagala tuddemu tuzitunulemu we have to reconsider our diplomatic ties relationship with Uganda jukira ono senita mukambwemu era yagamba General Muhoozi Kainerugaba nti walinye gye gava you cross the red line kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abanga banafuyiza nandaze nnyo eyo nengezaako bannyonnyola ebintu bino n'atantegedde agende maaso n'okubanga abifuna kakati nga tuddayo ku mulamwa nagambye oli ku Yugi Update TV kosinzira obbanga otuwuliriza gwe atanatwegattako nja kusaba okkirire wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga naawe otweyungako mukwano gwange kakati oluvannyuma l'America okunyiiga nga Kagame amaze okunyoomoola ebiragiro ebyali mu ndagaano gye baakola America teyali mubi nga mugamba kale olwedde n'apalapalanya n'afuna kye yali ayagala n'atuuka ku ssa nga takyetaaga Rwanda nga Rwanda takyeetaaga mu ddiiru eno era kyamuwa enkizo okukola buli kimu kye yali asobola okukola teyakoma okwo n'adiployinga amagye bamercenaries equipments drones ebyokulwanyisa ebyomulembe ng'abikwasa Felix Tshisekedi n'abayigiriza n'abatendeka abaana ne batandika okuba nga bayeekera omuyeekera kati nga ti omuyeekera nga gwe bayeekera wuuyo babaseemu abanene kyokka nga po Kagame amaze okufundizibwa eno mu international communities ekitongole ekya UN kimuvuddemu East African Community emuvuddemu South African Development Community naye emuvuddemu bamugamba gwagenda maaso n'okubaakinga eggwanga erya Rwanda obuyambi badde bamuwa tebakyabumuwa asigaza kudipendinga ku kintu kimu kubaakinga bayeekera na ba M23 basigale nga bali equipped basigale nga ba occupyinze ebyobugagga mineral sites eziri mu ggwanga erya DRC ebibawamba kakati abo badde asibiddewo nnyo essiira naye ate omusajja ow'ekinshasha akayinezi drone agenda abatta agenda akola adestroyinga kikulayo yagamba nti bano si bayeekera bano batujju ye tasobola kuteesigana na batujju
abayinza okukera ku makya ne batta bannansi yagamba yaabo tabatwala nga bantu era agenda mu maaso n'okulwala. Kino nno kibadde kya bulabe olw'ensonga nti nno bano badde bagenda mu maaso n'okudisikasinga ku nsonga y'okusizinga fire n'okola agreement eya peace deal. Kati ate eno ate nga eno Flex Sekidi yagenda mu maaso n'okulumba enfo za M23. Kyekyo kuva lubereberye mu mwaka guli ogwaggwa gwa 2025 ekyalemesa bano okukkaanya nga bagenda mu summit talks, peaceful talks, ate Flex Sekidi waafunira omwaganya n'alumba n'akuba enfo z'abayeekera. Kati abayeekera ne bagana nedda. Bino mwagala tunyigira ku liiso, mwagala tuyisa kulitalaba, ne bongera okunywera. Era twalaba ng'enkiika zino zibagenda maaso n'okutegeka tebazikiikanga nga bagamba ekyo kye mutuyitako kiwejjowejjo era ng'awummudde tannatuuka, okuwummula si kutuuka, mugende munaatubuulira. Newankubadde tebaalabikako ebyagenda maaso baabiwuliranga era ne bagamba ekyo nga yonna yonna eteesiganyizza gye muteesezzaako nga ba M23 tebaliimu ebyo byammwe mumala gambulago. Olutalo w'olutyo ne lugaziwa ku nsonga ntono naye nga bo bakireiminga tebaagala byabufuzi, tebaagala kuwamba ggwanga, balwanirira ddembe lyabwe bafiirweko nga bannansi b'eggwanga eryaki erya DRC. Jjukira nti Batuusi, Bahutu, Batuusi, abamu Bahima bagenda maaso n'ogamba bo baveeyo mu sayidi ze DRC ewali ebyobugagga. Nagambye nti entalo ezigenda maaso mu DRC ojja kwekanga nga zonna zakulwanira bya bugagga nga Kongo nga yeggwanga tebalina kibagyetaaza naye nga balwanira bya bugagga ebikola ki ebiri eyo. Kati kuva baawamba obuyinza ne bawamba ebibuga bitonotono Goma, Bukavu, Buvuma, airport byabawa amaanyi n'enkizo kubanga bino byabikolesebwa nnyo abantu. Byekisaawe bino baabituuka ekisaa ne babigala ne bagaa tewali nnyonyi erina kulandinga, tewali erina situka wano. N'entambula z'okumazzi ne baziziba. Ebintu bingi byakyankalana, byasannyalezibwa. Naye leeta twabalaba bano nga bagenda maaso n'okukola ki? Nga balonda new, nga balonda ba commanders abapya abajja. Balonda governor empya mu kibuga Goma. Ne balonda obukulembeze obujja. Oluvannyuma lw'obukulembeze obwaliko ogenda mu maaso n'okutta gavana eyaliko yali atwala ebiseera ebyo. Yattibwa mu kulwanagana okwagenda mu maaso nga baakera baakasalako. Kati Goma n'ekyuka, ensi n'ekyuka. Naye bano abayeekera si beetegefu kuta buyinza. Kuba bavuddeyo ne beewaana recently nti ebintu bye baakakola mu bbanga entono bye bakwatize mu buyinza Sekidi tasobodde bikola mu myaka 7 gy'amaze mu bukulembeze. Era nga balinga basindika message nti bo basobola okufuga. Kati obuzibu bwandibadde awo naye kati tetumanyi ani attaani. Tetumanyi oba amagye g'eggwanga erya Kinshasa erya Kisekedi okuva mu Kinshasa be batta abantu kubanga tulaba ano populated areas nga zigenda maaso n'okutagetingibwa nga babikuba. Era abayeekera bavuddeyo nnyo nga bakomplaininga nga bagamba nti omusajja Flex Sekidi byatandise okukola yeefuula alwanirira abantu naye agenda maaso n'okubakubamu ebizuka. Era ng'ebifo batagetinga ebifo by'amafuta, batagetinga ebifo ebiri populated, lwaki bagenda maaso n'okkuba wakati mu kusizinga fire. Bakozesa drones ez'amaanyi, ebyokulwanyisa eby'amaanyi okkuba ebifo ebirimu abantu. Ne bagamba kale naffe tugenda maaso n'okukola obulumbaganyi. Kakati olutalo lw'olutyo lukyali. Naye jjojjo ly'abalamu jjojjozi Amerika yazzeemu bano n'abakoowoola n'abayita. Nabagamba kakati njagala tuddemu tutule ku ndagaano. Ku luno muli set, Kagame oli set nti ndi set. Nti kati embanga muli set njagala tuddemu tukole ki? Njagala tuddemu tulabe ku ndagaano zino. Naye nga Flex Sekidi yagamba nti nze sikiinaako buzibu. Naye munywanyi ono Kagame ono yalina obuzibu era yagenze mu maaso n'okwemulugunya aga ye ekyokukola ddiiru n'Omumerika takiinaako buzibu. Naye ekizibu kye tuteeseganya wano hotuuka eri Kagame nga yeefuula era yakyagaziyiza olutalo luno. Era bagamba singa anaagamba nti obuyeekera obuli mu DRC
bwanikomekerezebwa naye nze nga we nagambye nti nno kino tekinayo kitaasa DRC era tekisobola kukomekereza ntalo kubanga emyaka n'emyaka decades of decades DRC ebadde erwanagana ebadde mu kulwanagana yensonga lwaki ate tebalina amagye gayimiriddewo lwaki balwanagana nti okulwanagana tekusobola kukomekerezebwa nti mulimu obuyimbinji obw'enjawulo buli lukya obumeruka mu DRC kakati obubinji obwo bonna nagambye bugenda mu maaso n'okuba nga bulwanira ebyobugagga balwanira ebyobugagga ebiri mu DRC batuuka n'okutiisatiisa gavumenti tebaagala kuwamba gavumenti bano abasajja tebaagala okuwamba gavumenti bo baagala kufuga mineral sites eziri around eziri within agambye owulira obubinji obwetondawo kati ne tuddako eno mu Eastern DRC waliyo entalo ezigenda mu maaso era nga bagenda mu maaso n'okutebenkezamu entalo eziri eyo ba Uganda mwamu Yoweri Kaguta Museveni Northern North Eastern DRC yagyekwata eyo yagyekwata era yagenda mu maaso n'okutebenkeza emirembe eyo naye buli mwaka obubinja buba bukomekeza nga aliwo obubinja obupya obwetondawo wali aba ADF wali aba Codeco eyo mu Ituri provinces mu Northern East DRC olowooza lwaki entalo tezikomekerezebwa golowooza lwaki aba UPDF bayiibwayo buli mwaka ujja kwesanga nga n'entalo zino abasajja bazikuriyetingayo basobole okubeera nga bakola ki nga basemberedde ebyobugagga naye ate ekyewuunyisa ebyobugagga tebigasa nsi zaabwe babyekkusa bakulaakulanya nsi ndala bakola tetumanyi na ssente zibaziteeka kubanga DRC wogitunuulira teyina nguudo singa bagibba naye ne bateerayo projects ez'enjawulo eziyinza okuyamba ku ggwanga eryo dikulaakulanya enguudo zaayo mbi transport means zonna mbi naye ng'ebyobugagga byayo babinyuunyuuta babibbayo kati tolowooza nti n'entalo ziyinza okukomekerezebwa era wadde n'Omumerika alumbye ayagala kuteekayo ba investors agenda okuteekayo companies mu ggwanga erya US batandika okuba nga bakakkalabya emirimu tulowooza nti nno kijja kugobayo obuyeekera mu DRC kubanga awo kijja kulabika nga US eyeefunziza DRC ate nga buli nsi edipendingira ku DRC minerals kati walina okuba nga wabeerawo okulwanagana buli kadde okulwanagana kuno kubeerayo olw'ensonga kuleme kuwa mu buli muntu mwaganya okwakisesinga ebyobugagga ebiri eyo abantu baleme gaggawala nnyo mu nsi okitegedde kati so entalo ezimu eziri mu ggwanga eryo they intend to be there oyinza okwebuuza lwaki kati UPDF engeri gye beewaanawaana nti nno eno mu Northern East bagobayo dda obuyeekera bonabona kati badde eri mu bayeekera ba M23 naye babagobeyo waawa tojjukira statement Muhoozi Kainerugaba gye yakola ng'agamba nti nno abayeekera ba M23 batuusi banne bacwezi banne bali mu kulwanira ddembe lyabwe naye nga ddembe kiri balwanirira okugyako ebyobugagga singa obiva nnyo munda olaba byabugagga bye bigenda maaso n'okukusibwa nagambye oli ku Yugi Update TV osinze oba ng'otuwuliriza watannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako abali mu diaspora emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo mukuliko obwakedde yiddi bitambudde bulungi kansuubire nti batambulidde bulungi bannaayi commentinga likinga sharinga n'ekisingira ddala amakulu kwe kutambuza vidiyo eno netuuka buli muntu n'ategeera eddoboozi tutambulira mu kutegeera n'okumanya mbaagala nnyo
temuva ku Yugi Update TV. Mweraba.